okusinga tubanjokolerayo bu video bwe mutalabye nga kano tukakasa temwakalabye abasajja badiscussing ebigambo bya Kyagulanyi compare and contrast kino yakyogera guno kino nakyogera guno kino nakireeta leero uliriza muliriza no kyayogera ku nsonga eno kinagenze ebungereza wenayimbira oluyimba olwo neŋŋamba babatte bonna bonna bali mubuka mutonga n'omusayi gwange kukyamaninga very fast naye ekyo okukyuka okwantukako nti ng'omukulembeze kati kyasobola gamba kyabo mubattirewo lwaki kubanga omukulembeze ndi mukulembeze w'abantu bonna benzikiriziganya nabo nebezikkiriziganya nabo kumwe ani yeetegese okukola buli kyetaagisa okufuna eddembe abeetegese okukola buli kintu okubeera n'eddembe yammwe temulina osooka okukola kusanjaga bano abajijiza amakumi asatu kubanga be bayimiridde wakati wammwe n'eddembe yammwe njagala okubategeeza oyo omutiitiizi akugamba nti biteeko oyo omutiitiizi agamba toserera byabufuzi oyo omutiitiizi agamba totegeera oyo omutiitiizi agamba tolwanyisa Museveni oyo making sure omujja mu maaso go kuba yayimiridde wakati wo n'eddembe webale nnyo okukubuuza abasoomumanyabo bannayuganda bannange let us compare and contrast zino video zezisoose okuzanya ziri bbiri vidiyo esoose ebadde ya lunaku lwajjo President Bobi Wine yagambye abannayuganda bonna bonna nti vidiyo gye yakolera ebisiyaga ng'agamba abasiyazi babatte yali muvubuka muto. Vidiyo ey'okubiri Bobi Wine nnyini yali agamba nankyukakyuka nti omuntu yenna atakkiriza mu nkyukakyuka ya Nuupu, omuntu yenna avayo n'agamba nti President Museveni mulungi musanjage mugyeewo mu bulamu bw'ensi osobola okufuna change. Ekibuuzo kiri nti neno vidiyo ey'okubiri gye yagamba basanjaga abantu yali mwana muto, yali akaddiye, yali ali luddawa. Kwegamba wali kutuuka okukubuuza kweno vidiyo oligamba wali mwana muto wali mukadde. Bobi Wine, stop fooling Ugandans. Kituufu oba oyogera ku bimbala ebisiyaga ng'oli muvubuka muto ikisoke kati ate bano abantu bewagamba okutta kweno eno interview okugamba abantu babasanjage yaguno mwaka wajogera mu mwezi gwa 10 ng'ennaku z'omwezi 24 n'ogamba abantu babasanjage abatakkiriza mu nkyukakyuka. Kaki kyotegeeza kati abasiyazi bo tokyagala babatte kuba bo bakuwa kasente bafandinga kuba ne ku budget yammwe eya Nuupu kuliko St. Francis Rainbow abo bo kigalo nekyo kate muna Uganda atakuwagira ng'otugamba leta democracy wagaba na Uganda bamusanjage mukulu. Who is fooling who? Muna Uganda atakuwagira gwatugamba nti otambula ku democracy wagaba na Uganda bamusanjage. Buno obudo tugamba nti vile gye wakola ebisiyaga wali muvubuka muto ate no gye wakola ngo gabasanjage bana Uganda wali mukadde oba wali okyali muvubuka muto. Tubuulire bana Uganda mwenna temwerabira osobola building company ebyobufuzi nga bizibu. Ebyobufuzi omuntu yenna nange olina element gy'oyimiddemu wagyoyagala kisinza kifaananyi kikyo weetaddemu olina okwegendereza ennyonyo ga gyoyogera. Yali Paulo Kawanga Ssemwogerere mugenzi mukama okwogera kigambo kikola embeera mukama mmwe ekimule ky'emirembe mu kalulu aka 96. He was doing so well. Ne bwatuuka mu mambuka ne bamubuuza ekibuuzo kya UPC n'Obote. Wane Buganda Obote teyali popular naye nga mu mambuka ng'ali very popular. Kati neerabira nti abannamawulire we bali n'abagamba tujja kuteesa ne Obote. Abaganda ne bagamba Ssemwogerere ogambye okuteesa n'Obote. Ye yalowooza bino byenjogeredde mu mambuka e Buganda tebajja bimanya. Akalulu ke konna ne kafaafagana kigambo bugambo anti ne Bible eyogera nti ekigambo kikola embeera era olubereberye kyali nga kigambo Katonda yagamba nga bugambi kyali kigambo ne kibeera. Kati n'omukulu Kyagulanyi owa National Unity Platform kabaka mwako abadde ebintu abitambuza bulungi katambuzako bulungi okuleka okuvoola n'okutobola ensi yaffe noginafuya. Waliwo omwana amugambye abadde ani nti bino bintu bisatu
ebedde Kenzo ayogedde ebigambo bikulu amugambye yes oli munnabyabufuzi era oyagala obwa pulezidenti naye noono omuntu ayitibwa Uganda ekyabantu ne kampani kyekizisuula badirekita bagenda ne batuula oli director mu kampani nange ndi director mu kampani tugiyita okufumitiriza limited yo ne twagirowoozaako nti naye muntu naye okufumitiriza limited naye omuntu katuyagala okukola obukulembeze naye lwaki ate Uganda oyagala babere nga bagimya obuyambi terenako erya terenako ekozimbe Museveni bwebatutekako embago tebimukwatako yagambye nze sagala genda mu Amerika kubanga yakagenda mu Amerika emirundi 100 yakoowa nayo tewalina kalungi kankubuza se minisita Kyagulanyi wabadde watuweteddeyo ki okujjako eggwala erya mukazi oli wa postinze bigambo byakwokerayo otuusa ababaka bannupu bennyini bavodde buli onafuya omubaka wo tosobola kunafuya kibanga nze bantwala nafuya Senkubuge program Mususuzi nebeerawo etya tosobola kunafuya mubaka ababaka babaggulo bafudde cheap like politics gozanya wakyana kito nnyo wa propaganda naye oli Keza ayogedde bulungi namugamba ku office gy'olimu ebintu ebimu wandibadde tukusubira era abanyonyoto nabanyonya Eddie Kenza bagambye ye president w'abayimbi ye president wa federation omulonda ali active tasobola kuyimukira Kyagulanyi bine mwade mutamuza propaganda mu Kenzo yadde muso ya utalo Kenzo yadde muso ya King Saha na yagala okuyimuka agenda abuza ku Bobi Wine tanayimukako Bobi Wine ayina okuyimukira Kenzo because bwaba kyagala music industry ye Kenzo ye president ate nawe tewaga mukwano ati kati gote protocol nze ni mwabuzi wa president's advisor a special one obagonda basaso mubonda bota omoteka mu category kibati I have appointment I have office wala omukyala gonna bali naye obagwani obagwe bala moina sente nyingi yes ndi mwabuzi wa president's advisor ne bono nkola kine bono nkola kisigwa appointment later kati Edilisa yalonde bwabayimbi fetu amwe kubira kakalu ntumulonda ali active buli kyetwagala kikoze ne cooperative to some parliament mwatuse omukulembeze gwanga temina kimutalaba gwe wali mu parliament wakola ki wayogera ku music industry Kenza kuyimukira kubuze kuki ali awasula wo bwadde jogamba je 110 years katase yakomyewo na ki katase Kenzo afukami atutukira wakomyewo na chacha sa Uganda okuliko kuvuma Uganda neno tuvola wakomyewo na ki sokira ku bantu bakuli okumbi nanubya niri nubya ne akuli okumbi omuwala gwe mpulidde ayogerawo mbalinga nakita akawala kempulidde kayogerawo kagambye sente azijjawa waliwo wadde otodekawo nga sente afuna nyingi ne gavumenti ya Museveni emuwa sente gwomukozesa gwa mu bitu ebyo iPod temuwa sente abaka abafuna sente bamuwa sente oyo mwana aliddamu kubeera muwavu obulamu bwalina bonna ku nsi era abaana be bala bali mu kukiringa mu America oba basoma bate basoma oyo ne kiri ku record nti Kyagulanyi honorable taliddamu kuba muwavu emyaka nawe ginaayitawo emirala 3 n'abaana be taliddamu kubeera baavu take my word era mu bantu bonna abaze mu politics yewanjawulomu tevola asobola ogula makewa gula makaluddawa ovola bayogera London ayogera America gendo bwesimba eyo fo tuwagaza akyate ogere ino wana novuma Uganda mwe bleeding anodda wano nene unyene ku airport boyita wonze swana buyinze era ne bamumpamu ewiki gwe no salawo nodda no yingira wano wero kamu tu Uganda bleeding no tukira mu bivulu nze ne kukiza okusala nze Jennifer Nakangubi Uganda gituddeko boti no jipamako no jifukira